ya Uganda Premier League egenda kuddamu okuzannyibwa olunaku olw'enkya n'emipiira ebiri egigenda okuzannyibwa ku bisaawe eby'enjawulo. Ogumu ku mipiira gino gugenda kubeera wakati wa Sports Club Villa ekyasinze okuwangula ekikopo kino emirundi emingi ng'ekyazizza Express FC mukwano gw'abangi e Wankulukuku. Engineer Ben Misagga omumyuka wa President wa Sports Club Villa akubiriza abawagizi okweyiwa mu bungi mu kisaawe Wankulukuku balabe ttiimu yaabwe ng'ekuba FC. Express tugisikyaza ffe tukyaza Express ewaffe kino ekisaawe kya Villa era kati bakiyita Wankulukuku Villa Park tekikyali Wankulukuku mayuuni. Abantu kye balina okumanya tukyaziza Express ejje tugikuba eggolo zaayo 3 egende bulungi. Ono agamba ebyokwerinda bigenda kubeera gguluggulu okutangira emivuyo okuva mu bawagizi. Abantu balina okumanya nti bajje nga bwe baagala, tewaliiwo kuyomba, tewaliiwo kulwana. Tulina omukulu wa security waali, ow'empisa waali, omukunzi waali n'agenda okubeera in charge of children. Kubanga ffe executive eno bwe yajja twasalawo abaana bonna kasitobera n'ebiwandiiko ebikulaga nti oli student, oli mu uniform, oyingirira bwereere. Ate kapiteni wa Sports Club Villa agamba abazannyi bali mu mbeera nnungi nga beetegefu okwenganga Express FC olunaku olw'enkya. Okusinziira ku Villa ya season ewedde ebintu bingi ebikyuseemu wakala list average y'abasambi mu myaka yenkana, so at least fena tuwa respect. However much neruli respect yaliwo naye ate kanti tukwataganye nnyo mweno season ekigenda otuyamba okuyitawo. Ate omupiira omulala ogugenda okuzannyibwa gugenda kubeera wakati wa URA FC ng'ekyaziza Bull FC ku kisaawe e Nakisunga. Pressure mounts and again KCCFC. Ago gemba jidde mu nsiko eby'emizannyo olunaku olwaleero.